Mwai Museveni watufe wabwe wa. Agambye n'agula ettaka erwa Kitula Nyabusozi. N'agula ng'asinziira wa. Bino biri mu katabo ke. Sokoleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde. N'ogula ettaka erwa amusore. Bwe mba modulator nyina we neebulize ekibuuzo. Gwe kikuleetesa Odrek Rwabogo yoyo. Ye Rwabogo yani. Yafuna bilioni 3 ekimukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata. Lwaki tofuna amanye mwanyi? The President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure. Umanyaje ali ku ntikko Odrek Rwabogo. Otaba mukoddomi. Aba mukoddomi. Matthew Bagonza, Administrator and the Operations. Avawa. Simumanyo. Israeli Tinka Simire. Omuwanika. Brenda Katarikawe, Communication and Export Market Development. Wawa. Stephen Kisaka, Head of Secretariat. Florence Moranga, Secretary. Moses Sabiti, Vice Chairperson. URA. Sibe basoloze emisolo. Musinguzi. John Musinguzi. John Musinguzi. Customs. Siwe watukirwa ebintu. Abeli Kagumire. Yunura. Allen Kajina. Bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yaqualifying okujjawa mu Yunura. NSSF oyo kati Richard Byarugabo bamuwummuza. Nema Bukulirwani akankwasa balilega. URSB bebawandise ebitongole. Mase kayina obuyisho. Ubosi Ndatira Mukiza. NDA National Drug Authority. NDA Medad bitekerezo. DDA Akankiza Samsoni. CDA Emmanuel Nibingi. Komanda eyasokera ddala okubeera owa ame komanda w'amagye ga NRA. Mubadde mumumanyi. Ahmed Seguya. Kasimuuliranga nako. Ye komanda yasokera ddala. Major Ahmed Seguya. Yasokera okubeera komanda w'amagye ga NRA. Bwe bava mu nsiko yali akyaliwo. Yafiira mu lutalo. Era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa Bugerere. Ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'Ekiboga. Bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza. Ye oluvannyuma n'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki. Kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo ke yawe simanyi yakajjayo ku katale. Yakajjayo. Ki ekyagagisaayo? N'aleeta akalala. Kati ate ekikaano ekyakagisaayo ki nti yakawandika atamidde. Simanyi. Munsonyi we bannange ne modulator. Siva ku mulamwa. Kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera. Kyagulanyi bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia. Addawa. Custom gundi offices eziri e Busia. Omusimbi gonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu bagundi mu basaamya. Ojaba kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente. Gorodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate. Gano amannya ge bakubamu egogoni ensaano ya seminti abagambe mutunuulire. Bamanyi bw'anajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda. Okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma walimu bilioni 3. Bo bannansi bakyalimu mu birombe ebyo. Si be baliyo. Teyabagoba. Simanyi ge gaabagoba.
Gani. Ebyo byonna. N'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another. Tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Afirika. Only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo n'ebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna ery'Abannayuganda yaliko etunze. Kati weegali